absolute freedom. For the last time, Museveni a dictator agenda okusembayo mu Uganda. Museveni a dictator agenda okusembayo mu Uganda. Kusaba minisita w'eggwanga erya Kenya, Raila Amolo Odinga afudde ku myaka 8 kigambibwa nti abadde akedde kutambulamu oluvannyuma lw'okukeera okutambulamu omutima ne gwesiba. Atugenda bba tubyetegereza. Omukulembeze ow'ekibiina ekimanyiddwa nga DP Democratic Party Norbert Mao avuddeyo n'ategeeza abayizi abanaamaliriza okutuula siniya ey'omukaaga balina okugenda mu butereevu nnyo mu magye bamaleyo emyaka 2. Era omukulembeze y'omu ategeezezza ekibiina kya NUP okuyingira omukago gwa iPod kirina kusinziira mu bitundu eby'ekkololo ne kisayininga ng'ensi yonna eraba. Atugenda bba tubyetegereza. Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero ali mu bitundu eby'emanaafa akwotadde ne Namisindwa. Yasinzidde wali mu bitundu mukwano gwaffe atuuliriza olunaku olw'eggulo n'ategeeza nti ke kaseera akasembayo Uganda okubeera ne Nakyemalira agenda okugikulembera oba agikulembedde emyaka egisuba 4. Tugenda kumwetegereza. Ivan Kyeyune ng'asinziira wali Nakasongola omukulembeze gye yasembera mu bitundu wano ebya Buganda yategeezezza yalozezza ku maanyi, yalozezza ku masannyalaze ga Kyagulanyi era tewali kaseera kalala okujjako kano ke kaseera olw'amaanyi ge yalozezzaako. Tugenda kumwetegereza. Waliwo tubayite bantu bakulu ba senior citizens abagenze maaso n'okulabibwako muzimu ku rallies Mwami Kyagulanyi wabadde atuuka abali desperate okwaniriza enkyukakyuka. Tugenda bonna kubeetegereza. Wali wabweru w'eggwanga omukulembeze w'eggwanga lya Madagascar oluvannyuma lw'okuvayo n'alangirira nti paalamenti agiggyewo amagye gasinzidde mu maka g'obukulembeze wakati nga taliiwo ne galangirira nti gawambye obuyinza. We twogerera kati amagye ge gali mu buyinza obw'eggwanga lya Madagascar. We tuva ne tugenda munda mu ggwanga lya Japan waliwo enjege yagwawo mu 2023 mutamanya ngamba eyatirimbula abantu bana balambira olunaku olw'eggulo. Kooti yategeezezza oyo ateekebwe kalabba munda mu ggwanga lya Isirairi kyaddaaki etandise okujjayo enjala etandise okulaga kale entuufu. Etegeezezza tugenda kuyimiriza emmere yonna obuyambi obubadde buyingira mu lwannanda lw'e Gaza. Nsonga ki? Kaliro ogenda bozitegeera. Mu Ukraine waliyo ebiriwo. Kkiriza nkolemu katono nnyo bwe nti n'oluvannyuma nzije atusimbule. DPTV Uganda, Down People Television. Ku DPTV Uganda weebale nnyo ebalire eddala yonna gy'osinzira ogenda mu maaso n'okutuwuliriza amu n'okutugoberera ennaku z'omwezi 15 mwezi gwa 10 mwaka 2025. Akitegeeza ki munywanyi omwezi ogw'e10 nagwo olowooza gukyaliwo atugutuuse mu masekkati oluvannyuma tugenda yingira ogw'e11 tugende mu mwezi ogw'ebikujjuko ogw'e12 ogufundikira omwaka aguyita entenvu mu mwezi ogusooka ogw'omwaka gwa 2026 we tugenda okulabira enkyukakyuka mawuuno amunda mu ggwanga nnyaffe Uganda kodi 2026. Nze Robert Senior eno DPTV Uganda video nga bulijjo atukusaba busabi ejituwere like kigisobozese okudduka. Omukulembeze w'ekibiina ekya NUP olunaku olwaleero kkiriza amukwano gwaffe atuwuliriza enkutegeeze nga bw'agenda okutambula. Agenda kutambula bw'ati wakati ng'ennaku z'omwezi 15 lunaku lwakusatu asuubidde okusookera mu disitulikiti ey'Emanaafa wanaava agende wali mu bitundu eby'Namisindwa. Akyali mu kitundu kino eky'obuvanjuba obw'eggwanga gite Eastern Region olunaku olwaleero nga bwe kyabadde olunaku olw'eggulo mu bitundu eby'ekibuku kwotadde ne Butalejja we byawuumye bitundu bya Eastern Region n'olunaku olwaleero bwe kigenda okuba mu bitundu eby'Emanaafa awo tubeera tuyingidde ewava abantu abayitibwa abagisu wanaava agende Namisindwa wakati mu kuyegera ekibiina ekya NUP okulaba nga 2026 bannayuganda bonna abagenda maaso n'okumwesimbako emabega abakkiriza oba oli awo baaniriza enkyukakyuka mawuuno. Naye nga tetunnaba kukomawo ko waka wano waliwo breaking news egenze maaso n'okugwawo essaawa ya leero eyaliko Ssaabaminisita w'eggwanga erya Kenya era aludde ng'awulikika
Raila Amolo Odinga afiiridde wali munda mu ggwanga lya Buyindi ku myaka 8 egy'obukulu. Okusinziira ku mawulire mukwano gwaffe atuwuliriza, Gavudo ne gategeeza ono abadde akedde kutambulamu. Oluvannyuma lw'okukeera okutambulamu omutima gwesibye, bw'atyo n'addusibwa mu ddwaliro erisangibwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Kerera. Oluvannyuma ennyo wayiseewo eddakiika zibadde 10 eddwaliro ne libika nti ono abadde obaolyawo bamutuusizza eyafudde ku myaka 8 egy'obukulu. Raila Odinga wakati bino byonna nga bigenda mu maaso n'okubeerawo, eddwaliro lye bamututtemu ddwaliro erimu kulijjanjaba ekirwadde eky'amaaso. Lwaki bamututte eyo? Nti ekitundu ky'abadde awangaaliramu wali munda mu ggwanga lya Buyindi mulimu eddwaliro lino. Eddwaliro lyerimu wakati muwala we amanyiddwa nga Rosemary Odinga we yafuna ekizibu ky'amaaso mu mwaka gwa 2017 baasobola okumutwala mu ddwaliro lino n'amalayo emyaka gyali 2 bw'atyo mu 2019 amaaso ne bagatereeza n'addamu n'alaba. Kyova olaba kyekimu ku bimusobozesezza okuddusibwa mu ddwaliro lino. Wayiseewo eddakiika 10 alipoota okuva mu ddwaliro n'efulumizibwa ng'eyoleka nga bw'abadde afudde. Kati we tujjidde ku mpewo okusinziira ku gavumenti y'eggwanga lya Buyindi evuddeyo n'etegeeza egenda kukolagana n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nkolagana n'amawanga amalala kw'otadde ekitebe ky'eggwanga lya Kenya ekisangibwa mu kibuga New Delhi okulaba engeri gye bagenda okuzza omubiri gwe munda mu ggwanga lya Kenya. Naye ku myaka 8 egy'obukulu y'omu ku babadde bannabyabufuzi abagundiivu bannankyukakyuka munda mu ggwanga lya Kenya okuviira ddala omwaka gwa 1992 nga y'omu erinnya Raila Amolo Odinga lyerisinga okuvuga wansi w'ekisinde ekimanyiddwa nga Orange Democratic Movement kw'otadde n'ekibiina ekimanyiddwa nga Azimio la Umoja, ekibiina eky'ebyobufuzi oboolyawo ekyali kisuubirwa nti mu kalulu akasembyewo okubeera munda mu ggwanga lya Kenya, Raila Amolo Odinga wakati ng'ali ne Samuel William Ruto kyali kisuubirwa nti ke kaseera ke ekaalina okugenda mu maaso n'okukwatira mu bukulembeze bw'eggwanga erya Kenya. Mu mwaka gwali gwa 2008 mujjukira ekyaliwo olutalo olwali munda mu ggwanga erya Kenya wakati ebiseera ebyo Mwai Kibaki ng'agenda mu maaso n'okwagala okujja ekkomo oba okujja akawaayiro akaali katondawo ekkomo ku bisanja munda mu ggwanga erya Kenya. Ono y'omu ku baakulemberamu enteekateeka eza kiremesa. Kati mu 2008 afuulibwa Ssaabaminisita ow'eggwanga erimanyiddwa erya Kenya okutuuka omwaka gwa 2013. Kati before nga tannaba kufuulibwa Ssaabaminisita already ali mubaka wa Parliament wali munda mu ggwanga erya Kenya okuva omwaka gwa 1992 okutuukira ddala mu 2013. Then 2013 awummula ebyobufuzi ebyokulondebwa naddala ku mutendero gwa Parliament n'afuuka akulira oludda oluvuganya gavumenti munda mu ggwanga erya Kenya. Tumulabye mu gavumenti ez'enjawulo okuviira ddala ku Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta ebisanja bibiri birambirira ne ku mulembe ogwa Samuel William Ruto. Tumulabye nnyo abadde musaale. Waliwo ensisinkani ya bero wakati nga tuvudde mu kulonda munda mu ggwanga erya Kenya. Akulira akakiiko k'ebyokulonda munda mu ggwanga eryo amanyiddwa nga Gachagua oluvannyuma lw'okulangirira Samuel William Ruto, Raila Odinga yavaayo n'agaana ebyava mu kulonda. Kati mu kugoberera kino bajenzi basinzirawo ne bagamba ffe tetuva ku waffe munda mu ggwanga erya Kenya babadde bamuyita Baba, ekitegeeza nti ye taata w'eggwanga nnyaffe Kenya. Kati essaawa zino taata w'eggwanga nnyaffe Kenya ekyamazima waali mu mubiri kubanga tannaziikibwa, taliiwo mu mwoyo. Myaka 8 egy'obukulu nga bwe nkugambye nti bw'otunuulira ebyobukulembeze oba ebyobufuzi munda mu ggwanga lya Kenya, ono y'omu ku basinga experience kubanga kacyanga lifuna obwetwaze kyenkana zi gavumenti zonna abadde azirimu. Era oboolyawo wabaddewo essuubi nti akalulu akabadde kagenda okugoberera ekisanja kya Ruto wakati nga kikomekkerezeddwa abadde asuubirwa okukomawo okuvuganya nti ebibaddewo munda mu ggwanga lya Kenya okwekalakaasa kwonna okubaddewo kibadde kisuubirwa nti Samuel William Ruto newankubadde obubonero bwonna bulaga nti agenda kuddamu yeesimbewo, bannansi b'eggwanga lya Kenya baali bamubrandingako dda ekintu kino nti one term kisanja kimu todda. Kati abadde asinga okutunuulirwa ennyo
ye mugenzi kati Raila Amolo Odinga okusinzira ku bye tufuna nga bwe mutegeezezza omutima gwesibye akedde okutambulako ku ssaawa 3 mu kitundu ekimanyiddwa nga Kirala wali munda mu ggwanga erya Bwindi bw'atyo omutima ne gwesiba omulundi gumu n'azikira oluvannyuma lw'okumuddusa mu ddwaliro eddwaliro ne lifulumya alipoota nga bw'abadde agenze maaso oba oli awo n'okussa ogw'enkomerero atusaba omwoyo gwe Mukama Katonda agulamuze ekisa era amusonyiwe n'ebyamusobako atujja kugenda maaso n'okwongera okuwa enteekateeka ezigenda okugoberera kubanga kino kyakagwawo tulinze tulabe gavumenti y'eggwanga erya Kenya enteekateeka ki zeegenda okubagawo nga bwe nkutegeezeza ekitongole ekyenkolagana n'amawanga amalala eky'eggwanga erya Buyindi kivuddeyo ne kitegeeza kigenda kukolagana n'ekitebe ky'eggwanga erya Kenya giyite embassy esangibwa wali mu kibuga New Delhi munda mu ggwanga erya Buyindi okwongera okubagawo enteekateeka ez'okumuzza yembeera nno mukwano gwaffe atuwuliriza mawulire si malungi eggwanga erya Kenya n'ensi yonna okwetoloola ewamu ekeeredde mu mbeera ya nnyiike oluvannyuma lw'okuviibwako omu kwabadde basinga experience mu kisaawe kino eky'ebyobufuzi munda mu ggwanga erya Kenya awo nga tuvuddewo kkiriza tugende ku nsonga ez'omukulembeze w'ekibiina ekya DP Democratic Party Norbert Mao akedde kuniikiriza bannayuganda oluvannyuma lw'okuvayo n'ategeeza buli muyizi agenda okutuula siniya ey'omukaaga agenda kuba ayingizibwa mu magye butereevu okumalirayo ddala emyaka 2 bweddu wanaasinzira either asigaleyo oba akomewo wabula ng'afunye obutendeke obw'ekinnamagye amawanga agasinga mukwano gwaffe atuwuliriza kino gagenda mu maaso n'okukikola okuli eggwanga erya Russia, North Korea, South Korea, eggwanga erya China n'amawanga amangi wabula ekibuuzo ekikulu kiri nti munda mu ggwanga nnyaffe Uganda akaseera kano ke katuufu okukola ekintu kino nti omwana bw'atuula siniya ey'omukaaga kati okusinzira ku Mao ategeezezza nti omwana atudde siniya ey'omukaaga abeera ne logiki akitegeeza obwongo buba butandise okuwagalwa kati before nga tannaba kujoyininga ssettendekero asooke amala emyaka 2 mu magye kati jjukira omuyizi abadde atudde senior 6 abadde amala emyezi 8 okwesogga ssettendekero giyite university kati vacation ya senior 6 eneeyongezebwa neteekebwa ku myaka 2 nti ali mu vake eya form 6 wabula weggwako ayingira butereevu nnyo ssettendekero kubanga wano tubadde tukiraba nti mu myezi 8 abadde yeesogga butereevu kati emyezi gino 8 ginagibwawo ne giteekebwa ku myaka 2 nti emyaka 2 gino wakati ng'oli mu luwummula olukuteekateeka okugenda ku ssettendekero eno obeera otendekebwa okuyingira butereevu mu magye abaffe kikyokirowoozaako kisaanidde kibeere bwe kityo oba golooza waliwo ekikusike bwe tutunuulira eggwanga nnyaffe Uganda olunaku olwaleero wakati nga tuli obukadde 47 tulina okusinziira ku ebyo data alaga tulina emitwalo 8 egy'amagye aga UPDF wanaabeerawo omwaganya kubanga buli mwaka tulengera wabeerawo recruitments ez'enjawulo eziteekebwawo okusunsula abo bonna abaagala okuyingizibwa mu magye kati bwe kiba nga kigenda kubeera kyabuwaze nga bw'omaliriza siniya ey'omukaaga oyingira butereevu nnyo wali abaffe tulina emitendera egy'enjawulo gye tubaliramu ebyenjigiriza naddala okusinzira ku Mao nti ataddewo siniya ey'omukaaga ate omuyizi akoma mu siniya ey'okuna n'akola diploma ne yenkanankana n'oyo amaze siniya ey'omukaaga ye tasobola kuyingizibwa mu magye oba batunuulidde butunuulizi abayizi mu masomero abagenda okutuula siniya ey'omukaaga nze naawe nga tetunnaba kumuvaako njagala okutegeezeera Norbert Mao avuddeyo n'ategeeza ebigenda mu maaso n'okutambulira ku kibiina kya NUP n'ensonga za iPod bazifuna bulungi nnyo era bazibuulira wabula NUP okukkiriza nti eyingidde mu iPod erina okugenda wali mu bitundu by'ekkololo ku mukolo gaggadde n'eteeka omukono ku ndagaano eyo ng'ensi yonna eraba okusinziira wali ekkololo si byakusayiningira mabega wa bisenge. Iyi embeera nno bwetu bwegenda mu maaso n'okutambula awo we tutuuse
tutuuka ddi okuba nti okuyingira oba omukago oba ekiwandiiko kyonna okuteekebwako omukono tulina kusooka kgenda mu lujjudde yaabaffe mawo yategedde strategy n'enteekateeka z'ekibiina kya NUP nze ng'omuntu ndowooza aba apapye awo nga tuvuddewo wakati omukulembeze w'ekibiina ekya NUP ng'agenda mu maaso n'okutalaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo olunaku olw'eggulo nkutegeezezza yabadde mu bitundu eby'ekibuku okwotadde n'ebutalejja kati olunaku olwaleero wakati ng'ali mu bitundu eby'emanaafa kwotadde ne Namisindwa njagala twetegereze ezimu ku njega ezabaddewo oba si njega moments oba oliawo ez'essuubi waliwo omukadde eyalabiddwako ng'akutte essimu azze okurekodinga infact kuno tekwadde nakuba kifaananyi okurekodinga ku mukulembeze amusigazeeko mu ssimu bano bwe tutunuulira ebbanga lyakamalawo kikulaga bulazi nti gavumenti eri mu buyinza wakati mu kujja mu buyinza yali waali wabula oluvannyuma lw'ebyo byonna ebibaddewo abadde oba atayagala nkyukakyuka kugenda mu maaso nakubaawo twandisuubidde nti yandyesuuliddeyo gwa naggamba tebimukwatako sinakindi n'atandika okusekeeterera oba okukasuka amayinja eri konvoyi y'omukulembeze wakati ng'abadde ayita mu kitundu kye olw'essanyu eryabadde lyolekera oba eryeyolekedde eri omukadde ono nti kyabadde awulira ku lunaakirabako bulabi yasobodde okugamba nti temugenda kunnyumiriza sigenda kubirabira ku masimu gammwe nange kanneekwatire moment eyange ke kaseera ak'enkyukakyuka kubanga ebiseera ebisinga ebikolwa byogera tetutwala bigambo byokka wabula njagala okutegeeza mukwano gwaffe atuwuliriza nti oyo atasobola kwogera asobola okukozesa ebikolwa okulaga ki kyayagala kibe kati musajja mukulu ono embeera gy'ogenda mu maaso n'okulengera ku screen yo aggyeeyo essimu okukwata ku mukulembeze bambi amusigaze eyo gye bayita eryo lye bayita essuubi ery'enkyukakyuka mukwano gwaffe atuwuliriza embeera nga bw'ogenda mu maaso n'okugiraba njagala ndowooza tufunire ddala n'omukadde eyabadde awuliriza obubaka bw'omukulembeze n'obwegendereza waliwo omukyala eyabadde apiikinga message producer njagala osooke otuwe ku ddoboozi eryo ddala mikwano gyange njagala mutuwe chance bwe mundaba wano temulaba Bobi Wine wabula mulaba oluguudo lwa bbulaaka luyita wano lugenda paka Kampala ani atiisa abantu level temuduka mwemwe okirengedde mukwano gwaffe atuwuliriza nti wakati ng'omukulembeze yabadde awa obubaka bwe eri bannansi eri nasiisi w'omuntu wali mu bitundu eby'ebutalejja omukadde oyo yabadde awuliriza bulungi message oba oliawo gyabadde awuliriza nti essaawa yonna enkyukakyuka ejja kati wakati mu kuwa obubaka bwe waliwo eyabadde akangamu omukulembeze n'abategeeza temudduka omukadde yasigadde ali ku pembeeni ewatali omulaba awuliriza buli kimu ateekinga buli kimu ekimugambibwa essuubi ery'enkyukakyuka liri mu buli omu abamu ekibiina kya NUP mubadde mugenda mu maaso n'okugamba kino kyabayaga kyabavubuka abantu abakulu oba abakadde baffe bajjajja bakitaffe bannyaffe bayimiridde ku mwami Museveni ffe kwe tufiira njagala okutegeeza ekyo kyakyuka ekyabadde munda mu ggwanga lyengenda okutegeeza mu maaso awo Madagascar wakati ng'omukulembeze yatwaliddwa yabadde wa myaka 51 mwabaddemu bajjenzi mwabaddemu abakulukulu mwabaddemu n'abakadde munda mu ggwanga nnyaffe Uganda wakati ng'ekibiina kya NUP kikyayongera okutalaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo babuyita bujulizi mubulaba oyo munnankyukakyuka alabye emyaka 4 ejja mwami Museveni ajja mu buyinza oyo nga waali abasinga obungi yajja mu buyinza tetuliiwo abaffe akubagulizaako olinda wambaze omukulembeze nga tetunnaba kumuvaako olunaku olw'eggulo yategeezezza
kano ke kaseera akasembayo Uganda okubeera ne dictator, Uganda okubeera ne nakyemalira, Uganda okulaba nakyemalira inga mwe Museveni. Nzo mukubakkiriza nti jukira twakulaga ku lunaku olw'ameefuga nti emyaka 63 wakati nga gigenda maaso n'okuwera mu mwaka guno ku myaka 63 emyaka 4 mukulembeze omu yagenda maaso n'okulembera eggwanga lino. Kiri insane oba kyabulalu. Abakulembeze bali 8 kacyanga tufuna obwetwaze abali bakulembedde wano. Wabula omukulembeze omu kyenkana akubisaamu emirundi 2 emyaka gy'abali abakulembeze abalala 7 gye baamala wano. Kiza tusooke tuwulirize obubaka bw'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu n'oluvannyuma tudde. Freedom, absolute freedom. For the last time, Museveni ye dictator agenda okusembayo mu Uganda. Nchinamu, Museveni ye dictator agenda okusembayo mu Uganda. Ekirala, Museveni ye mufuzi agenda okusembayo okubafuga emyaka 40. Ekirala, this is the last time of gun rule. Kwe mulundi okugenda okusembayo kulaba nga babafugisa mundu. Baganda bange okutandika n'omwaka ogujja kyengenda okusookerako kwe kumakinga sure abantu balina eddembe lyabwe ng'abasirikale omulimu gwabwe kukuuma abantu n'ebyabwe si kubatulugunya. Okutandika n'omwaka ogujja tugenda kusumulula. Jukira nakyemalira agenda maaso n'okulembera eggwanga nnyaffe Uganda. Embeera gye yajjiramu yajja na mmundu. Na bwe kityo tekijjaawo kiri nti mu kuwamba obuyinza munda mu ggwanga lino yabuwambanga mu yeekera okugenda mu nsiko n'ajjako gavumenti eyali ekulembera. Kati ebbanga lyonna eggwanga bwe libadde ligenda maaso n'okulemberwa libadde likulemberwa oba likulembebwa ku mulembe gwa mmundu. Mode of ruling ebadde mmundu. Kiriza gaana, kiriza kino kibe. Bw'ogaana debbali ne oddizibwa ebbali si mu mirembe. Kati mu myaka 4 wakati ebibaddewo bye tulabyeko n'ebirala bye tusomyeko bijjirayo ddala omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu kyayogerako nti Uganda okutandika n'omwaka ogujja 2026 kisobokera ddala tegenda kuddamu kubeera na dictator, kubeera na mukulembeze abadde akulembera eggwanga ng'akwesa mmundu. Mukulembeze ekyoyo agenda okujja 2026 ajjewo oba ateeke ekkomo ku ebyo ebibadde bitambulizibwako eggwanga. Robert Kyagulanyi Ssentamu munnankyukakyuka buli omu gwe yeesiga n'akwasa akati ak'okulwanirira oba oliawo enkyukakyuka, wabula kino tasobola kukikola yekka. Gwe nasiisi w'omuntu mu kitundu sofa kyakatuukamu ekyamazima mwina kubeera kitole, mwina kubeera bumu okusobola oba oliawo okutuukiriza essuubi eriisibwa mu bubaka obwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu byonna sofa byakatalaaga. Mu mbeera y'emu kino kijjidde mu kaseera nga wali mu bitundu by'e Nakasongola eyakwatidde ekitundu ekyo bendera ya NUP ku kifo ky'obubaka bwa Parliament Ivan Kyeyune. Olunaku ennaku emabega ntono yasinzidde mu bitundu by'e Nakasongola nattotola embeera eyaliwo oluvannyuma lw'okufuna omukisa okutuulako mu mmotoka y'omukulembeze ow'ekibiina ekya NUP n'atuulako ne President His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu mu mmotoka. Biki ye ng'omuntu byawulidde, biki omukulembeze byamutegeezezza akwotadde n'okukakasa. Njagala tusooke tumuwulirize n'oluvannyuma tudde ku mmotoka era nakino kankikubuulire ngenda nnyumiza abantu ebintu bibeewunyise. Ffenna nga bwe tukoze trek ya campaign sofa nga we tuli nzenzeko eyakalinnya mmotoka waliwo Land Cruiser ey'okubiri ey'abakandidate eya pulezidenti agibeera muwogu naye nze nagitambuliddemu.
kiki okebera ki sobona irize nene muno sina irizi ne kumotoka ye waggulu nampita nangamba kyeyo ne jangu neninya waggulu nankwasa ambulera nangabuuza ku bantu gwe ndeetera ebifaananyi wonna watambudde okuva ebusoga n'emitiyana ne yonna gyatambulidde oba walabyeko ekifaananyi nga candidate ali ku motoka ya president waggulu ng'agiwalampye waggulu ayogera eri abantu kireete tewali sebo era nze njagala okutegeeza nti buli kye namusaba yakimpadde era twabadde awo nga tunyumyamu naŋŋamba omanja ne mugamba mukama wange sikubayo namusaba nakasongola agiwa olunaku lwayo n'alumpa kakali nali njagala kumusaba tuyite eno ku kolansi ne bifuuka bizibu ku makya ne tufunamu ka conference ne twogeramu ne gamba naye president tukubeko enziro obwo obadde toyitangayo tukube kikyusa kabunyata bamugolodde tugende ku venue olweggulo tuyite eno nagamba itizoke buli kyenasabye banenze siwulirangako bulungi nga kwolwo awulirangako bulungi nga kwolwo oluvannyuma lw'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu okumukyalirako wali mu bitundu by'e Nakasongola bannaffe lino lisukka ku kubeera essanyu kubanga akugambye yamusaba Nakasongola agiwe lunaku lwayo tateekawo kitundu kirala bwe kyali era n'akugamba sofa wonna we yakatambulira omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yeyeke yakasooka okufuna omukisa okutuulako naye mu Land Cruiser gy'atambuliramu ekyokubiri nti newe yali waggulu yamubuuza oyina ky'ommanja era n'amusuubiza n'omukisa ogwokubiri nti oba oli awo bwe naafunayo akadde nja kukomawo kati bw'otunuulira Ivan Kyeyune ekyamazima facial expression yokka etegeeza butegeeza kiki kyawulira naddala eri omukulembeze we ow'ekibiina ekya NUP eryo lye bayita essanyu gwe atannafuna ku mukisa oba oli awo gutuulako kumpi n'omukulembeze olengerera ku bino byokka n'ogamba n'ofuna essuubi buli bwolwo nange oba oli awo ndifunako chance eyo omukulembeze n'asiima ne musembererako okumpi yembeera nno bwetu bwegenda mu maaso n'okutambula wakati ng'ekyo kiri ku muntu omu Robert Kyagulanyi Ssentamu munnakyukakyuka ekyamazima bwe kataligirya simanyi bwe luggwayo ensonga z'eggwanga nnyaffe Uganda kkiriza oba oli awo tusooke tuzikomekkerezaawo tugendeko ko wali wabweru w'eggwanga olunaku lwali naye olunaku lwakusatu olunaku lwali lwa Mande omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asinziira mu bitundu eby'ebuddaka yategeeza nti we mmaliriza okwogera bwe nti mukwate essimu zammwe muteekemu ekigambo mu Madagascar mulabe embeera eri munda mu ggwanga lya Madagascar we twogerera bwagenza okuziba olunaku olw'eggulo amagye ag'eggwanga nga gali wamu n'ekiwayi ekibadde oba n'eggye erikuuma omukulembeze ekimanyiddwa nga Kapsat nga gamaze okulangirira nti kati essaawa zino ge gali mu buyinza ge gateekinze over gavumenti ey'eggwanga lya Madagascar kino kyaddiridde oluvannyuma lw'omukulembeze Andre Rajoelina okuva n'alangirira nti aggyewo paalamenti y'eggwanga kino yabadde akikoze okuziyiza ababaka ba paalamenti obutajja kuba kalulu kamujja mu bwesige giyite impeachment wabula kino yakikoledde bweru wa ggwanga jjukira ku Mande nakutegeeza nti waliwo ensonda ezeesigika ezaali ziva mu magye ezaali zikakasa nti ono ku lunaku olw'Essande yafuluma eggwanga n'adduka munda mu ggwanga lya Bufalansa bw'atuuka e Bufalansa radio emu munda mu ggwanga lya Bufalansa erangirira nti omukulembeze w'eggwanga lya Madagascar yasobodde okusayininga ddiiru n'omukulembeze w'eggwanga erimanyiddwa nga erya Bufalansa Emmanuel Macron ddiiru ki ddiiru yasayiningibwa kugezaako kumuwa ekimanyiddwa nga political asylum kumuteeka munda mu ggwanga lya Bufalansa akuumibwe ng'omukulembeze kati ebyo ebizuuka wakati nga bajenzi generation Z abavubuka bayongedde okwewa ku streets ez'ekibuga ekikulu ne beekalakaasa olw'ensonga ze nnakugamba okwekalakaasa okwakutandika ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omwenda twagenza okumaliriza olunaku olw'eggulo omukulembeze oluvannyuma lw'okutegeeza nti paalamenti agiggyewo ababaka tekyabalobedde kujja mu paalamenti y'eggwanga eryo
kuba kalulu akajja obwesige mu mukulembeze ono twagenza okufundikira ng'abaka 131 balonze ku abaka 131 ne bakkiriza ababaka 13 ne bakkiriza nti ono aggyibwemu obwesige ateekebwe ku bbali akalulu ka mubaka omu akataalondeddwa omubaka omu teyateekinze bwe batyo paalamenti oluvannyuma lw'okulangirira nti kiwedde kati kyabadde kisigalidde eri kooti eya waggulu ne kooti ya ssemateeka giyite constitutional court okulangirira nti kati omukulembeze amanyiddwa nga Andre Rajoelina takyali mu buyinza obw'eggwanga erya Madagascar zabadde teziri busa amagye nga gayita mu muduumizi amanyiddwa nga Kano Michael Randrian ne galangirira nti kati ge gateekinze over kati mu mbeera eno mujjukira ekyali munda mu ggwanga erya Kenya wakati nga ba generation Z bajenzi abavubuka batabuse n'okwekalakasa ne balumba paalamenti ne batandika okukumba nga balumba olubiri oba gayite amaka g'obukulembeze obw'eggwanga erya Kenya omugenzi gwe tukutegeezezza Raila Amolo Odinga yavaayo mbagirawo n'abategeeza nti kati kankimalirize kaŋŋende njogerezeganye naye kino yakikola okutangira amagye obutawamba munda mu ggwanga lya Kenya singa teyavaayo okulaga nti agenze kutabaganya amagye gaali gagenda kuwamba kati munda mu ggwanga lya Madagascar wakati olunaku lwali lwa Sande amagye nga geegasse ku beekalakaasi njagala okutegeeza mukwano gwaffe atuwuliriza kano kaali kooleka polisi kano kaali kabonero akooleka nti ssaawa yonna singa ebintu bigenda bubi amagye ge gaali gagenda takinga over olw'ensonga nti waliwo move eyali ekoleddwa mu rishafo gite ennongoosereza eyakolebwa omukulembeze ku lunaku olw'Essande okukyusakyusa mu magye ba commanders kwotadde n'okugjawo Ssaabaminisita eyali civilian n'amusikisa generaali okuva mu magye kyali kyoleka boolesi nti embeera singa ekyukamu amagye gagenda kuteekinga over ekyo kaali kaffecce okuva eri abajaasi kubanga mujjukira mu 2009 musajja mukulu Andre Rajoelina eyaggiddwa mu buyinza ng'aleetebwa amagye mu kujjako omukulembeze yaliko gakwata civilian ne gamuteekawo tusuubidde era tulinze tulabe ekyakolebwa mu 2009 kye kigenda okukolebwa kubanga omukulembeze yaggiddwawo amagye gasinzidde ku radio ey'eggwanga ne galangirira nti kati ffe tuteekinga over ffe tuli mu buyinza obw'eggwanga lya Madagascar ganaalangirira omuntu ng'omukulembeze oba omuntu wa bulijjo ng'omukulembeze atulinze tulabe olunaku olwaleero naye nga kitegeere nti obukulembeze bwakyusiddwa dda munda mu ggwanga lya Madagascar kyatandikira ku bavubuka okwekalakaasa yogayoga mpaka gwe batuusizza omulimu gwabwe gwe baatandika gwe bagufundiikiridde oluvannyuma lw'okugetinga inspired bannansi b'eggwanga lya Kenya Nepal kwotadde eggwanga lya Morocco Uganda oliwa ekyo kimu oyagala kubeera nga ggwanga lya Cameroon lyasuula akalulu ku lunaku lwabadde lwa Sande akalulu akaasuulibwa Paul Biya ku myaka 92 kigambibwa okuba nti wakati ng'alamuza kisanja kya munaana kigambibwa okuba nti ekisanja ekyo ssaawa yonna alinze kulayira baasudde akalulu ne beddira ewaka Paul Biya nga yakwata akulira akakiiko k'ebyokulonda n'amuteeka mu ofiisi munda mu ggwanga nnyaffe Uganda akola ki bagiyita awa appointment akulira akakiiko k'ebyokulonda ye mukulembeze w'eggwanga kati tosuubira nti ogenze mu kalulu okulonda wanaabeerawo ekikyuka ngamba munda mu ggwanga erimanyiddwa nga mukwano gwaffe atuwuliriza eggwanga erimanyiddwa nga erya Cameroon awo nga tuvuddewo munda mu ggwanga erya Japan waliwo enjega eyagenze maaso n'okugwawo enjega wali munda mu ggwanga erya Japan eyagenze maaso n'okugwawo wali omusajja mukulu eyatirimbula abantu bana balambirira omwaka gwali gwa 2023 kati okuva 2023 leero tuli mu 2025 musajja mukulu ono wa myaka 34 olunaku olw'eggulo kooti munda mu ggwanga erya Japan yavuddeyo neetegeeza ono ateekebwe kalabba yatirimbula abantu bana kwaliko abakyala babiri baali batambula byabwe n'akwata ekiso n'abafumitafumita ne bafa
kati abakyala babiri nga bamaze okuttibwa ajjayo emmundu abasirikale abaali batandise okumuyiga n'asindira amasasi mu basirikale okukkakkana n'attako babiri era musajja mukulu amanyiddwa nga Masanori Ako wa myaka 34 olunaku olw'eggulo kooti nga tennaba kumusalira gwa kuteekebwa kalabba yasoose kuweebwa mukisa wakati mu kuweebwa omukisa n'agamba yaliko ekikyamu ku mutwe bye yakola yali tabitegeera kooti tiyawuliriza bigambo bye bwetyo neegenda mu maaso n'okukola ki n'okutegeeza nti ateekebwe kalabba enjega eyakolebwa mu 2023 ebadde erudde okubeera omunda mu ggwanga lya Japan kibadde kitutte emyaka 3 beddu ng'ekikolwa ekyo eky'okutirimbula abantu bwe batyo tekibangawo munda mu ggwanga lya Japan olw'ensonga nti emmundu munda mu ggwanga lya Japan okwawukanako eggwanga lya Amerika bw'otunuulira embeera oba enkwasa gye bakwasaamu ensonga z'emmundu obumenyi bw'amateeka munda mu ggwanga lya Japan okuwulira nti waliwo ettemu erikoleddwa nga livudde ku kukuba masasi munda mu ggwanga lya Japan tekisangika era nga bwe nkugambye mu 2023 oluvannyuma lwa kino okubaawo kyali kyasemba kubeerawo myaka 3 emabega kitegeeza eggwanga lya Japan lirina etteeka ekkakali ku butya bw'olina okubeera n'ekissi naddala ng'emmundu era bw'oba owulira emisango oba ettemu erikolebwa munda mu ggwanga eri ebiseera ebisinga bibeera biso oba byambe kati okusinza ku mawulire gategeezezza ono oluvannyuma lw'okutirimbula abantu bano poliisi bwetyo evayo n'efulumya ekiwandiiko mu katundu ke yaddukiramu akamanyiddwa nga Nagano neetegeeza abatuuze okwesibira mu mayumba obutavaayo kati bw'amala okutta abantu addukira ewaabwe maka g'abakadde be ne yeekweka eyo okumala essaawa 12 oluvannyuma poliisi bw'etuukawo n'emusangawo n'emukwata n'emutwala n'emusiba okutuuka olunaku olw'eggulo bwe baamuleese mu maaso g'abalamuzi ne bamusalira gwa kuteekebwa kalabba attibwe myaka 34 kati ekisinga okukwasa ennaku taata we y'abadde mmeeya oba ye mmeeya w'ekibuga ekimanyiddwa nga Nagano ewaagwa enjega eyo nti yali asuubidde nti kitaawe engeri gy'akolera gavumenti asobola okumubikkirira kitegeeza ki wegiwunya waliwo embeera weetuuka newankwadde oli muduumizi wajje nga tosobola kwetaasa olw'ekyo ekiba kigenze mu maaso n'okubaawo nga tewali kyakwekwasa kirala okuggyako okusaavinga ekibonerezo ekikugwanira embeera nga bwegenda mu maaso n'okutambula munda mu ggwanga lya Isirayiri gye twolekedde obudde buno lwali lunaku lwa Mande oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga erya Amerika okulangirira nti olutalo luweddewo wakati w'Abahamas kw'otadde amagye ag'eggwanga lya Isirayiri njagala okutegeeza ekimu ku byewuunyisa bukedde olunaku olwaleero nga ebintu byonna bibadde bitambudde bulungi abawambe bateereddwa abasibe bateereddwa twatandika n'olunaku olw'Emmande nga eggwanga lya Isirayiri litadde abasibe ab'eggwanga lya Palestine 1900 balambirira abamu ne bagenda mu kitundu ekimuyiddwa nga Ramala abalala ne bakkirira mu luwannanda lw'e Gaza oluvannyuma lw'Abahamas okuta abawambe 20 ababadde abakyali abalamu abaakwatibwa okuva ali mu maserengeta ag'eggwanga lya Isirayiri ne batwalibwa mu luwannanda lw'e Gaza kati ekisinga okwewuunyisa nti omutendera ogwo oluvannyuma lw'ofundikirwa omutendera ogwokubiri njagala okutegeeza abasajja ba Hamas babadde balina okuwaayo emirambo 28 beddu ku mirambo 28 basooka kutaako emirambo 4 kati ekiro ekikeseza olunaku olwaleero bongedde okutaako emirala 4 gy'emirambo 8 kitegeeza wakyaliyo emirambo 20 kati Isirayiri evuddeyo neetegeeza egenda kusiba era emaze okusiba amakubo gonna agabadde gagguddwa okuyisibwamu obuyambi ng'emmere ng'ebimotoka woobiraba nti ebimotoka kati babisibidde tebikyasobola kuyingira mu luwannanda lw'e Gaza babisibidde bweru nti bannansi ab'eggwanga lya Palestine ababadde bakomyewo e Gaza ke kaseera enjala eddemu okubasensera Isirayiri etegeezezza nti abasajja ba Hamas lwaki emirambo gy'abantu baffe batuwaako mitono lwaki bakeerewa okutuwa emirambo gino kati naffe katwongere tusibe obuyambi buleme kubatuukako remember Trump yakavaayo era n'ategeeza yatadde akazito ku Netanyahu tewali kuddamu kukola fujjo
ku kitundu kino eky'e Gaza akatayi tekannaba kusala embeera yemu yina ekomyewo kati already ky'olina okumanya mukwano gwaffe atugoberera amagye ag'eggwanga lya Isirayiri tegali wala era tegaafulumya e Gaza wabula mu kutondawo ceasefire waliwo ekitundu kye bareservinze wali e Gaza ne bateekawo amagye ag'eggwanga lya Isirayiri ku makya olunaku olw'eggulu alipoota ezaavudde mu magye ag'eggwanga lya Isirayiri agaaterekebwa mu lwannanda lw'e Gaza gaategeezezza nti gaatirimbudde bannansi b'eggwanga lya Palestine 6 balambirira bano nga babadde bateeberezebwa nti basaze ensalosalo okuyingira eri ewaateekebwa amagye okubaako obulumbaganyi bwe bakola 6 ne battibwa kati bw'otunuulira ebintu ebivuddeyo olunaku olwaleero nti Isirayiri ezzeemu okusiba amakubo kitegeeza butegeeza nti okuva kati suubira amagye g'eggwanga lya Isirayiri okukoma mu lwannanda lw'e Gaza okuddamu okukuba okuddamu okutirimbula bannansi nali wano ne nkutegeeza olaba babadde babakuba ng'abawambe 48 gye bali kati abawambe abalamu bonna baakomyeyo Isirayiri oza Isirayiri eneezikiza ekyo kimu mu kuteeka endagaano wali eri ku lunaku olw'Essande munda mu ggwanga lya Egypt Isirayiri n'aba Hamas waliwo ensalosalo emanyiddwa nga Rafah border crossing eno yenkulu oba ye major border point ekuyingiza mu lwannanda lw'e Gaza Isirayiri yagaanye okugiggula n'obutuukidde olunaku olwaleero ekyali nsibe nti ensalosalo zonna zagguddwa nga bw'olaba nti Nelson Mandela ow'ekitundu kino Gaza era naye mu basibe abaateebwa Isirayiri yagaana okumuta kubanga yalabibwanga omukulembeze ow'ebiseera ebijja ow'eggwanga lya Palestine Isirayiri yagaanye okumuta kati n'okwongera okusiba ensalosalo emanyiddwa nga Rafah waliwo ekikusike ekiri emabega bw'ekyo kati tulinze tulabe Trump agenda kwogera ki mukwano gwaffe atuwuliriza ku nsonga eyo olw'ensonga nti bw'otunuulira sofa ne wiiki tennaba kuwera Isirayiri evuddeyo n'etegeeza nti aba Hamas bayisizza dda olugaayo mu ndagaano yateekebwako omukono wali munda mu ggwanga lya Egypt nti abafu baffe olwaki bataako batono lwaki tebabatuwa lumu abaffe ku bafu 28 aba Hamas nga bakataako 8 Isirayiri tennaba kuddamu kufulumya yadde omusibe n'omu kati ekyali mu ndagaano kyali kyoleka nti Isirayiri mu kuta oba aba Hamas mu kuwaayo abawambe bannansi b'eggwanga lya Isirayiri 20 baali bazitowa abasibe abafirisuuti oba abapalestine 20,000 beddu kati bwe batyo ne kiba kati bano 8 Isirayiri yebadde tennaba kuddamu kuta musibe n'omu ow'eggwanga erya Palestine kati aba Hamas bagamba nti ffe tubawaddeko emirambo 8 nga tetulaba basibe Isirayiri egamba mu musaaga katusiba amakubo enjala eddemu ebasensere kiza tufundikire n'ensonga z'eggwanga erya Ukraine wakati nga tuli mu lunaku lwa 1321 kacyanga eggwanga erya Russia aligenda mu maaso n'okulumba ekitundutundu kino oba eggwanga erya Ukraine amawulire agava munda mu ggwanga erya Ukraine omukulembeze amanyiddwa nga Vladimir Zelensky amaze okulangirira nti abadde meya ow'ekibuga ekimanyiddwa nga Odessa yamaze dda okuggibwako obutuuze bw'eggwanga erya Ukraine oluvannyuma lw'okumusanga ne passport ey'eggwanga erya Russia kati okusinziira ku Zelensky ategeezezza nti musajja mukulu amanyiddwa nga Ganedi yaggiddwako dda obutuuze obw'eggwanga erya Ukraine era n'aggyibwa ne mu ofiisi ey'obwammeeya obw'ekitundu kino Odessa kati mu kugoberera kino agobeddwa bamuggyeko obutuuze era Zelensky ategeezezza akutte omu ku bannamagye ababadde bakulembera nga basinzira mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Kiev n'atwalibwa n'afuulibwa mmeeya ow'ekibuga kino Odessa ekibuga Odessa atugoberera njagala okutegeeza ky'ekibuga ekisinga obunene ekikola omwalo ogusinga obunene munda mu ggwanga lya Ukraine kisangibwa ku lyanjja erimanyiddwa nga Black Sea kati bino bye bimu ku bitundu eggwanga lya Russia wakati nga lirumbye eggwanga lya Ukraine bye lyasooka okwezza nti bw'ova ku kitundu ekimanyiddwa nga Crimea ogenda ku Odessa Crimea already yatwalibwa dda Russia era mu butongole
Russia nerangirira nti kati kino kyayo kati ekibuga Odessa kifaanagana ekibuga nga wala Zaporizhia, Bakhmut, Kharkiv, Kherson ne Donetsk nti bino bye bimu ku bitundu eggwanga lya Ukraine bye lyamala dda okukkiriza nti Russia yabitwala mu buliwo newankubadde Ukraine egamba tegenda kuzikiza okutuuka ng'enunudde ebitundu bino amagye g'eggwanga lya Russia bw'ogenda mu kitundu Odessa ge gajjudde buli wamu kati meya okusangibwa ne passport ey'eggwanga lya Russia Zelensky yabudde n'ategeeza ono abadde abega era ebibadde bitambulira mu kitundu kino Odessa bibadde bituukawo lwa nsonga nti ne mubanga mulina enteekateeka namutayika ezammwe zimubaze n'ebbali abasajja Abarussia babadde bazitegeeranga batya akitegeeza eno yebadde ensolima abaffe tugezaako okumalawo omulabe obutatukuba oba obutatumalaawo ate gw'olina passport y'omulabe kisoboka kitya sookoddeko ebbali ne bamugoba ne bamuggyako n'obutuuze obw'eggwanga erya Ukraine era okusinza ku Zelensky ategeeza ono takyali mutuuze munda mu ggwanga lino anaddukira Russia anaasigala mu Odessa kubanga nakugamba insalosalo ze zibaawula ne bali muntu omu teri lulimi luyitibwa lu Ukraine teri lulimi luyitibwa lu Russia boogera olulimi lwe lumu kati ekyo kimu ekyokubiri Zelensky y'omu emabegako yavayo n'ategeeza Trump engeri gy'otabaganyiza Israeli n'aba Hamas ate wane waffe kiyinza okulema kyenyinza okugamba kijja kumulema olw'ensonga nti before Israeli n'aba Hamas nga tebannatuuzibwa America yasooka kutuuza Russia ne Ukraine era Trump nakkiriza nti biganye mujjukira ensisinkano yali mu kitundu Alaska yasisinkanira Putin atatera kutambula Yesu n'agenda munda mu ggwanga lya America ne basisinkana ne Trump olwali lunaku lwakutaano ku lunaku olw'Emmande Trump yasinkana mu Zelensky yali awerekeddwako abakulembeze okuva ku Bulaaya ne basisinkana kati byonna ebyaliwo b'obigatta ensisinkano yali munda mu ggwanga lya America wakati ng'eganye okuvaamu ebibala abakulembeze okuva ku Bulaaya bategeeza nti tuddemu okutegeka abakulembeze basisinkane mu kibuga Geneva munda mu ggwanga lya Switzerland ekyo tekyasoboka Putin yategeeza nti ensisinkano yonna endi ready okusisinkana Zelensky wabula alina okukyala mu Kremlin amaka g'obukulembeze obw'eggwanga lya Russia singa ayagala twogere one on one kibadde tekinnaba kubaawo kinaasoboka Trump anaasobola kubanga ne mu kitundu Alaska olukuŋŋaana olwo nga lugenda maaso n'okufundikirwa Putin yategeeza Trump nti neesiimye era nsanyuse okukyazibwa wano munda mu ggwanga lya America wabula olutuulo oluddako lulina kubeera mu kibuga Moscow yembeera bwetu bwegenda maaso n'okutambula wakati nga Ukraine Russia bakyagenda maaso n'okuwanyisiganya emizinga kwotadde ne drones njagala sinzira wano okwongera okwebaza munywanyi wakati nga tugenda kutandika okulaga ebitambula omukulembeze nga bwagenda okutambula okugenda ali mu bitundu by'emanaafa kwotadde ennamisindwa nkwebaze nti obadde mugoberezi mulungi era omulabi omulungi eno e DPTV Uganda nga bulijjo video nkusaba kwongera kugituweera like webale commentinga mwebale kutugoberera comments tuziraba waliwo eyaŋŋambye nti nga bw'osiima nti comments zijja ziteekeko like yasinza butateekako mwebale nnyo mwebalire ddala ntambudde ne Morgan Keys official at 256 Luwero's Finest anti saawa yonna weekend ekomawo anaasigalawo oggulu oba anaavaayo mu production nga bulijjo the Brazilian nannyini Kirevu Maseka abe ku mapeesa kabonero konso 236 asajjima abaddewo nze Robert Senior akkiriza nkwerekereze atuddiŋŋane mu nteekateeka ezijja